Yes, abalabi ba Cruise exclusive. Manya neddoboozi bampise Bruno.K. Well, ensonga endeese leero muganda wange Alan yalabye post yange n'ayagala mbabuusebuuseemu ku bintu ebigenda mu maaso. Right now nasayininga contract ne Black Market Records ya mwaka ogwo gumu gwaggwako dda. Nakola bye nalina okukola ng'omuyimbi mu contract yaabwe. Bo nga abaasayininga ku bye baasuubiza baakolako nga 30% ku 100. Okitegeera. Ebyo byonna nembisirikira. Nali ekyasookera ddala nali nabawa okusolooza mu nnyimba zange enkadde nga nabawa bazisoloozeemu. Nga wonowo omuntu nti albamu yo nga publisher asolooze ku iTunes, Spotify, YouTube buli wamu. Okitegeera. Asoloozeemu kasente nga nabawa osolooza mu nnyimba zange ki enkadde ne zino ezitugenda okukola nabo. Omwaka we gwaggwa, omwaka nga guli kumpi kuggwa, baweereza maneja wange $200 egye Uganda. Nize sente ze baali basoloozezza mu music. Naye ate nga nze wemba nsolooza ennyimba ezo nga ndi nzekka, omujulizi wange bamuyita Mwami Samwiga kuba yakola ku bintu byange ebya YouTube. Waliwo ne muganda wange bamuyita K akwasaganya iTunes, Spotify. Sente ze tujjayo ndala nnyo ku sente bo ze bampa. Nenkisirikira. Oluyimba lw'omuwala mwalulaba bannaye lwakola online, especially ku TikTok lwalina videos ng'emitwalo 10. Ezo zonna ziba sente because buli lw'okozesa oluyimba luli copyrighted, luli monetized. Waliwo akasente akavaamu. Oluyimba lwalina challenge za video nyingi, lwali mu countdown ya iTunes top 50 songs for almost a year. Naye tewadde n'ekikumi teyakimpa, tebaakimpa abo abasajja ba Black Market. Kati ntuuse n'oluyimba lulina ne Nina Rose bali mu dduka yanirwa Niperavo. Omusajja yankubira essimu bamuyita Cedric, ye boss wa Black Market. Yankubira essimu lwali the day after the day, I think yesterday. Nankubira essimu nga nthreatening, nga ntiisatiisa ku luyimba olwange. Oluyimba lwe nakola lwasooka twaluwandika ne Moze, muvuka mumuyita Moze writer ku studio ya Brian Beats. Twaluwandika babiri. Netsoka lwaliko actually originally lwaliko omuwala nga muto bamuyita Ariela ayagala okuyimba. Ariela olwamala ne tumugamba tujja muwandikira oluyimba olulala ne tuteekako Nina Rose. Okitegeera. Black Market egenda okujja. Kati ntuuse n'oluyimba lulina ne Nina Rose bali mu dduka yanirwa Niperavo. Omusajja yankubira essimu bamuyita Cedric, ye boss wa Black Market. Yankubira essimu lwali the day after the day, I think yesterday. Nankubira essimu nga nthreatening, nga ntiisatiisa ku luyimba olwange. Oluyimba lwe nakola lwasooka twaluwandika ne Moze, muvuka mumuyita Moze writer ku studio ya Brian Beats. Twaluwandika babiri. Netsoka lwaliko actually originally lwaliko omuwala nga muto bamuyita Ariela ayagala okuyimba. Ariela olwamala ne tumugamba tujja muwandikira oluyimba olulala ne tuteekako Nina Rose. Okitegeera. Black Market egenda okujja into my life nga nze already nina oluyimba luno. Neegayiriranga Cedric oyo ne mugamba oluyimba luno tulukole. Oba oyagala lubeerwamu mulukole, ne mugamba muluteeke mu ssente, mulukolere video. Ne beemoola ne bayita eri. Kati contract yaabwe yaggwa. Oluyimba tebaateekamu, bali wano balukaayanira. Balu uploadinze ku YouTube yaabwe. Ekiswaza yakutte demo eya studio because eyo demo gye nasooka omuweereza nga mwegayirira oteeka ssente mu luyimba olwo. Yakutte demo ya studio gye yatadde ku YouTube ye. Ekiragira ddala nti ababubbi ebitayidde. Okitegeera. Nze oluyimba oluli ku channel yange luli mixed and mastered. Genda ogawuliriza ezo ennyimba zombi oziwuliriza. Oluyimba oluli ku channel ya Black Market n'oluli ku yange. Olwange luli mixed and mastered. Era ojja dduwulira mu sound. Bo baakutte demo ne bagiteekayo. Ne bateekamu n'ebirogo byabwe musimaya Black Market Records. Eyo project si ya Black Market. Tebangako ya Black Magic. Simaya Black Market. It is my project. Ne Nina. Okitegeera. Si yammwe. Okitegeera. Si yammwe. I have high rights on my jam. Okitegeera. Omuntu alina sse ku eno issue ate nga naye sse si nnyingi because nze I'm fully owning the rights of the song. Okitegeera. Ye Nina yalina right okwogera. Ate Nina yaŋŋambye takyakola nammwe. So kakati mmwe
mwina right ki okujja ku luyimba lwange mu T-set. Omwami oyo yagambye anti-set nagamba ngenda ku making sure tubaninga YouTube yo simanya beki ku luyimba olwange kwe bantiisiza. Kale n'olw'ensonga eyo olw'okuyamba abaana abato abali eyo kubanga ono omusajja akyasayininga abaana bangi agenda bakolako ebintu azaakola ebintu ku bayimbi ba Kevani, Ava Peace, ba Yuga Boys, mujje mubabuuze ne babuuza ne Rabadaba okitegeera kabe nina Rose kennyini naye tetujja kusirika man, tetujja kusirika.